Esino jakumpa ku mazzi gange ali Jesse guba kubya omupiira katategeera bulatu yuwase. Kikopo kyagenda dda. Ekikopo kyagenda dda. Basigaza byewaka. Yes, kulamuzira gyosinzira okubanga otwegattako. Eriye no kubanga otulaba kino kyokola kyamaanyi nnyo. Mumbeera na tusaba Katonda abenga akuddiza olunaku olwaleero wano mu mayinja. Bala bagiyita bala ya focus zendera birinya liri mu luzu. Kiriya bank. Bia bank kitegeeza banka bia mungi mu banka. So we tuli wano atajimanyi obova mu bitaala eby'emakindi opposite barracks. Bwe kiba focus okira mboti akira etudde mu comrade ona akazimba akapima kaitoba ka idol ba kaitani ne mafuta waliwo parking waliwo washing bay. So wano we tuli jango onywe kabia akanyogoga Friday baba ne live band ani agenda besiga agenda jangu goli kusoko ji besiga agenda babutade besige akagundi kachi. So tukutegeeza nti kabia kamera wa kanyogoganya yangonye kabia ebitebe webiri otula mu bitebe n'ogwa omukyala aweereza mulungi nyo twakusako kuno obuyembe lwakwate bunakukula tugenda kubulyanga olya kayembe onya kawalaji abayina embuto janonya kawala jino olya kayembe nete buliko obunajja koddi. So utulu wano tokkirira wala nnyo kasova mu bitaala bwoti awo wenyini kasolengera parking okyaba kasolengera kikaze Kinyarwanda alisinga ndi searching bagenda kuba omuntu emiggo walwade batubuuza muzeeyita muna jayogere ku nsonga za papa kuba papa lwe yafanunya tamuna talabika papa afudde tumuziise tulonzo omulala muzeeyita muna talabika ne faza wa faza anamutulambula naye afudde musenyi ani Monsenyo Expedito Magembe. Waliwo nno omusajja ye wabwangwa na nnono. Ese. Era ngenda mukuletako olumu ono yagamba Bible teriiyo. Yeye endowooza ye. Endowooza. Naye ate bw'agamba nti teriiyo ng'ataagirabako n'amaaso. Kitegeeza kyayogera batakitegeera. Tuline mukulu Tamuna abasinga mwali mumanyi mu music naye kati ate mu ddiini aginnyonnyola. Ku kamera tulinako focus ne ya Sini Media. Yakoze follow ya mpaka ne ngabo bwa sina kyakola kebe okweyakaliza kebereko mukulu Tamuna. Ese. Osibye tamukadde wa. Sibye bulungi si bugambo tese mukulu Dave Com. Bakola ku mutimbagano. Kama wange nange nsanyuse nnyo okubalaba n'okubawulira mwenna abandaba n'abantegedde amatu. Esebo. Amanyi agange bampita Mugerwa Joseph Mbaya naye osobola okumpita Tamuna kubali erikola sente. Mugerwa Joseph Mbaya. Mbaya kitegeeza. Erinnya eryo Mbaya nalijja ku ssomero. Omanyi edda bwe mwabanga musoma. Bwafaanananga bwe baakutuumanga. Kati mu biseera ebyo tufe twasomera mu myaka gy'ensanvu awo bakitaffe baali baavu nga batugulira agawala aganene. Kakati nze nali nkyali kaana kato nga ate nsambira mu school team nga nsambira mu guwala ogunene kati nga olw'okuba baali tebamanyi nnyo linnya kakati akaana ako kampale Mbaaya nerikkalako oluvannyuma ekyampale ne kivaako ne kusigalako Mbaaya kati buli gwe nasoma naye ate kubanga erinnya eri alimanyi ate sinze nzekka wabula buli muntu yaweebwanga erinnya nekinnemu okusinziira nga bwe byabanga wafaanananga gwe bakuyita alwalwo kyali wafaanana abakongo naye ate nga Muganda bamuyise omukongo ayomba buyomba ne tugadde mukazaako lwampaka kati erinnya eryo Mbaaya nayagala nnyo okulitwala ne mu national ID yange naliteekamu eriri bonna be nasomako nabo baleme kunneerabira ne bwabeera ebulaayi eyo wana kati ngaali eyo nga ndaba agamba nti Mbaaya mutegedde twasoma naye Kabembe gyewasomera essebu n'otulasinga ey'okumeka nze nagamba saasoma nnyo okgenda mu waggulu nagamba nasinga kusoma bya ddiini ne primary awo ntonotono awo awo nga mu kyakutaano awo ne tubita n'obita nogakangeneko kaliwo eddiini essebu walanga lonchi ya muwalawo Sophie Nantongo essebu tuwalabika lonchi ya Sophie Nantongo nali wakugibaamu naye ekyamazima nali ngenze kutegeka mukolo gwa B2C ogw'embalala embalala baliyo nga 16 kati mukama wange Michael yantuma embalala nga nali nina okugenda embalala namalayo wiiki nnamba era nange nalumwa nnyo obutajja wa mwannyinaze watimba mbalala nawa natimba mbalala
nentimba Lukaya, nentimba Kayunga. Lukaya baliwo nga 17. 17. Okay. Nebyakusange. Esibu. Katulina muwala watono yadda kaja Stacy ya Mayanja. Oyo nayimba naye nno nga bwe nakutegeeza nti Nantongo eddoboozi ye temuli wadde kasaaniiko naye ate ono mu kusanyusa abasanyuka beerinde era agenda basanyusa. Aliwo nga 7 mukwato mbuli wende. Era buli mulabi yenna mukubiriza bw'abanga talabanga mukazi asanyusa ku stage ajja alabe Stacy Mayanja. Ennaku z'omwezi 7. Ennaku z'omwezi 7. Serena Hotel. Esibu. Ekitegeeza n'ebyokufa by'okwa papa byonna byakusanga eyo. Ebyokufa kwa papa kwonna byansanga eyo. Naye kati nga gwe munnaddiini wawulira otya? Nawulira bubi nnyo okufiirwa kitaffe omutukuvu Papa Francis. Kitammwe baani? Ffe mu ddiini eyaffe ey'Ekikatuliki. Eyaffe ey'Ekikatuliki eyo. Papa tumuyita kitaffe kubanga yatukulira ffenna ne tumwongerako n'ekyomutukuvu Papa. Kati kitaffe Papa bwe yafa kufa kwe kwansanga eyo nalumwa nnyo naye nga ndi wala naye nga sina kyakkola. Naye tumusabira Omukama muwe ekimuli eky'emirembe. Lulega Papa bannange. Esibu. Ono Papa kozi yali okuvuka. Papa ono yali wa 206. Kasooke ensi ebaawo. Kasookanga ensi ebaawo kuva ku Petero. Ono yalondeddwa ewe 267. Oyina Papa ojjukira ku Papa nga bameka? Bapapa bangi naye sisobola kugamba nti nno nze ku mulembe ogwange gwe mbaddeko nazaalibwa ku mulembe gwa Papa Paulo ow'omukaaga. Papa Paulo oyo ow'omukaaga aliko n'ekyafaayo wano yo ye yajja wano mu 1969 mu mwezi gwa Julayi. Yali azze kukyalira ku nsi evaamu abajulizi kuba mu byafaayo by'enzikiriza Uganda nsi nkulu nnyo mu by'okukkiriza kw'eddiini y'Abakatoliki. Mu byafaayo by'enzikiriza ey'Ekikatoliki Uganda nsi nkulu nnyo mu by'okukkiriza kubanga yeevaamu abajulizi abangi abattibwa omulundi ogumu nga bonna bajulira Kristo. Ekigambo obujulizi kitegeeza gw'okutta ng'ojulira nze. Ne baga nti oyo yabadde ajulira Devcom. Kati abantu bano 22 baafa bajulira Kristo. Nga gwe bafiiririra nga ne bw'obagamba nti kiki bagamba nti okutwawula ku Kristo tekisoboka waakiri okufa. Baafa bajulizi babiri. Baafa 22. Be bakyasinze. Mu Afrika yonna be bakyasinze. Ate era ne bw'otunulira mu nsi endala wadde ez'Ebulaaya abaagenda omulundi ogumu mu mbeera eyo nga bagambye nti okufa n'obutanya gwaffe tetuva ku Kristo nga balayira nga Paulo omutume bw'alayira mu bbaluwa ye gye yawandikira ab'e Roma nti ani alinzijja ku Kristo. Abo abajulizi basangibwa wano mu Uganda. Bali wano nabo. Esibu. So Papa yasooka okujja mu Uganda. Ye Papa yasooka okujja mu Uganda. Yajja mwaka ki? Yajja mu 1969 Julayi nga 2. Yajja mu Uganda. Julayi nga 31. Papa bakajja bamekano mu Uganda. Papa yasooka okujja mu Uganda wano yali Papa Paulo ow'omukaaga nga bwe nkugambye. Akati oluvannyuma Papa yaddako eyalondebwa eyamuddirira mu bigere baali bamita Papa Yohana Paulo ow'olubereberye naye oyo yafuga katono nnyo. Yafuga emyaka emeka? Teyaweza yali wa myezi nga 2 n'afa yafa mangu nnyo. Era oyo teyatambulako era teyakyalako. Papa eyamuddirira baali bamita Papa Yohana Paulo ow'okubiri. Oyo naye yakyalako wano mu Uganda mu 1983. Era oyo bwe yakyala wano mu Uganda okwawukana ne Papa Paulo ow'omukaaga ate ye mu Uganda wano yakyalira ebifo nga Gulu, Soroti, Kasese, Namugongo ne Nakivubo. Naye kati Nakivubo tumubalenga Namugongo tumubalenga wano mu Central. Ate ye kyekyenjawulo ate ye kye yaliko. Kakati awo Papa yamuddira mu bigere baali bamita Papa Benedicto ow'e16. Papa Benedicto ow'e16 ye wano teyakyalawo. Era mu byafaayo bye teyatambula nnyo ngendo nnyingi. Lwaki? Buli muntu aba n'enkola ye ey'emirimu gye nga bw'agikwata. Papa Benedict yatambula naye teyatambula nnyo okulabira ku bapapa abalala. Baboogeza ku Papa Yohana Paulo ow'okubiri yatambula engendo 26 mu nsi yonna.
bwe twogera ku ŋŋendo 126 twogera ku ŋŋendo eziri official 10 mmeka 126 ziyatambula ze ŋŋendo eziri official nga baga nti paapa yasituse Roma ensi yonna neerangirira nti agenze Canada paapa yasituse Roma agenze Uganda mu ŋŋendo ezo 126 mwe muli n'oluno lwe yajja wano mu mwaka gwa 1983 ziyatambula essebo yasembyeyo okujja ate oyo Papa John Paul owokubiri nga amaze okufa kugambye yasikirwa Benedicto w'okumin'omukaaga naye Benedicto bw'awummula yasikirwa Francis naye yakyalako wano mu Uganda mu mwaka gwa 1915 awo 15 yakyala wano mu Uganda mwezi gwa Novemba era yajja Nakivubo yajjako ne ku kigwa ky'abajulizi wano ku bazilika y'e Munyonyo Jimanye wagulu omanyi eyo nayo bazilika obadde tokimanyi njimanye eyo bazilika bakitegeeza ki bazilika eba kereziya nga nkulu olw'ebyafaayo byayo byebaako kaakati wano tulina bazilika ey'e Namugongo tulina bazilika ey'e Munyonyo tulina ne bazilika endala eri ngulu eyo wano mu Uganda omubereberye ayitibwa Petero oyo eyasikira mukama waffe Yesu Kristu gwe yakwasa ebisumuluzo Kristu gwe yagamba nti sebo nkukwasa ebisumuluzo bino ky'oliggula ku nsi kiriba kigguliddwa n'eggulu ky'olisiba ku nsi ne mu ggulu kiriba kisibiddwa awo yaziikibwa mwaka gwa dda nga ddala biseera bya dda kuba kati twogera mu modern naye modern eri enkadde Petero abatume bagenda batandika okufa nga mukama waffe Yesu Kristo amaze okuddayo mu ggulu nejjukira nti mukama waffe Yesu Kristo bukyadda mu ggulu emyaka giri 10 tuli myaka 2024 kati awo bwe yabalekaawo batandika okugenda nga bakadduwa nga bafa kuba ne Petero yafanga mukadde yasooka okuziikibwawo kaakati ne bapaapa abalala baziikibwanga awalala kati ng'okugeza ng'omwo mu St. Martha omwo mwaziikiddwa Papa Francis mubadde mwakaziikibwa mu bapaapa 7 awo baamuziise naye abantu babadde tebakigoberera bugoberezi yabadde wa 8 biseera bya dda myaka gya dda naye nga mulimu bapaapa 7 ono wa 8 naye nga mu nkola kati eriwe entongole manyi kereziya oluusi ekyusakyusamu ne kino tugenda kikola buti mu nkola entongole kati baziikibwa mu St. Peters naye kereziya egamba bweti singa omukulu aba alina ekiraamu kye kyakoze ekyenjawulo okwawukana ku ekyo ekikolebwa ku kereziya nga tekimenya mateeka ga kereziya egamba nti ekiraamu ekyo mukiteekangamu ekitiibwa ekyokulabirako bakaridinaali baziikibwa mu makereziya ga Lutikko mu baba bakulemberera kati kalinaali Nsubuga owa wano e Uganda bwe yafa yalaama kumuziika Nalukolongo mu bakateyamba ekintu ekyawuniikiriza ennyo abantu ne baga nti kalidinaali omulamba tumutwala tutye Nalukolongo ne tutamuteeka wano mu Lutikko nga ye kye yalaama naye olw'okuba nti wano eddiini wano egenda ekulaakulana mpolampola ng'ebimu tebimanyiddwa enkaayana yali y'amaanyi nnyo nga bagamba tumuteeka Lubaga ekiraamo kigamba Nalukolongo ne batuuka n'okuwandiikira Roma etawulule enkaayana omukulu tumuteekewa Roma yawandiika bw'ati ekiwandiiko ekyasomwa nange ekyo nakiwulirako n'amatu gange kuba naliyo mu kumuziika bakisoma ngenda kumenyamuko mu bumpimbi kyali kigamba nti kalidinaali baziikibwa mu ekereziya naddala ezo mwe baweererereza naye bw'abanga alina ekifo waasabye okuziikibwa nga tekikontana na nnono ya kereziya ekiraamo kye kikkirizibwa okussibwamu ekitiibwa ne mumuziika awo waagadde okuziikibwa kasita wabanga kifo kya kereziya ekyo kyokka kye kyatawulula ate omanyi mu bakatoliki tulina enjogera egamba nti Roma bw'ayogera tewaba kubaganya birowoozo era ekiwandiiko olwasoma bwe papa ne baga nti kalinaali agenze Nalukolongo era twamutwala Nalukolongo era gye yaziikibwa kaakati omukulu ono Francis mu kulaama kwe mu mwaka gwa 2022 yakola ekiraamo 2022 we yalwalira evviivi awo yakola ekiraamo
yagamba bwati ndabye nga nsaana okwogera ku bulamu bwange n'okuzikibwa kwange n'agamba nti nsaba nziikibwe mu ekereziya ya St. Martha Basilica n'awa n'ensonga n'awa n'ensonga n'agamba nti mumanyi bulungi nti buli lwemba ngenda okuweereza mukama wange Yesu Kristo okutambuza enjiri ye mu mawanga gonna ngenda mu ekereziya omwo mwensabira omukama nnyamba ntambuze bulungi era mpa amaanyi ngende mbuulira enjiri era babadde bangoberera mubadde mundaba bwe mbadde nga nkomawo era bwe nkomawo ntuukira mu ekereziya eyo omwo mwennyini okwongera okusaba Mariya n'okumwebaza okuntambuza obulungi n'agamba mbadde nsaba nziikibwe mu ekereziya eyo wemba nnindirira okuzuukira kwange era n'ayongerako n'ebigambo ebigamba nti entaana yange temusimanga ya bbeeyi ng'esimirwa bapaapa musimenge mu ttaka era munziika omwo ne keesi temunziikanga mu keesi 3 nga bwe zibadde ziziikibwamu bapaapa munziike mu keesi emu era entaana yange temugiteekangako majolobera wabula muwandiikangako ekigambo kimu kyokka linnya lyange Francisco byakoleddwa era kyakoleddwa nalabye bataddeko ebintu bingi nnyo era singa otunuulira entaana ye singa onofuna omukisa n'oddamu n'otunuulira entaana ye ojja giraba baawandiseko ekigambo kiwanvu bwe kiti ti Francisco ng'ekiraamo kye bwe kyali kikola yabadde keesi emu nga bwe yalaama yensonga eyo eyamuziisizza eyo nedda ssebo abadde ava mu nsi ki aliwa eyafudde abadde ava mu Argentina yagenda kuba papa nga alina emyaka yagenda kuba papa nga alina emyaka 76 naye nga muzaaliwonna wa Argentina naye nga kiwanuuzibwa nti abazadde be baava mu Italy ne bagenda ne bafuna obudamu eyo mu Amerika eyo mu Argentina eyo bagiyita South America ne bagenda bafuna obutuuze eyo mu South America ne bazaalira eyo abaana baabwe ne paapa oyo gye bamuzaalira Francis. Kati omuntu akola wayagala okumanya essebo omuntu okutuuka ku ddaala lya paapa essebo okumula ku ddaala lya paapa atuuka waati eddala ly'obwa paapa teri agamba nti nze njagala kutuuka ku ddaala lya bwa paapa tosobola kweronda wabula paapa alondebwa bulondebwa paapa asobola okulondebwa nga muntu yenna naye abamulonda lukiiko lw'abakaridinaali kakati basobola n'okulonda omukristo omwerere nga ggwe ne bagamba nti omusajja oyo alina ebisaanyizo ebisobola okukulembera kereziya yonna nga tulondo Dave Komu okuva e Makindi akulemi naye nga olukiiko lw'abakaridinaali lwe lukulonda kakati bakaridinaali bateekeddwa okulonda ng'ali mu bakaridinaali kyokka ate basobola n'okusoma ng'oli si karidinaali ne bamulonda ne bw'aba mukristo mwerere nga ggwe naye ekyo kitutte ebbanga ddene nnyo nga tekirabika kyali kibaddewo okwo ne balonda yes nga tavudde mu bakaridinaali era n'afuga bwekityo naye ku mulundi guno olw'okuba nti bakaridinaali be balonda era ebiseera ebisinga obungi batunuulira mu bakaridinaali. Karidinaali mu Uganda teketa kuba na bameka oba mu Amerika teketa kuba bameka ensi tebaako kkomu nti etekwa kubeera ne bakaridinaali bwe bati karidinaali ensi esobola okubeera ne bakaridinaali 10 esobola okubeera ne karidinaali 1 esobola okubeera ne karidinaali 5 naye ekyo kisinziira ku bukatoliki oba okukkiriza engeri gye kubeera kuyimiridde. Ekyokulabirako wano Italy yali esinza bakaridinaali abangi era bayirawe n'okutuusa essaawa ya leero ekyasinza bakaridinaali abangi kati simanyi bulungi muwendo naye we nasemberayo mu conclave eyasembayo nga balonda Papa Francis yalina bakaridinaali 17 be yalina. Uganda tulina karidinaali 1 twalina karidinaali eyasooka baali bamuyita karidinaali Nsubuga yafuna obwakane mu mwaka gwa 1976 kati oyo bwe yafa ate Mukama n'atukubagiza ne batuwa karidinaali omulala ye karidinaali Emmanuel Wamala yoyo kati yawumulira ensambya na kati akyaliwo essebo tugenda kati Papa amaze okufa essebo londa Papa omulala essebo batuula batya bajja batya twala bbanga ki
kitwala bbanga kikakati nakugambako emabegako awo nzijukira lumu twali twogerako nno bani tukonako katono kuba paapa nenjogera ku kigambo Kamalengo. Kamalengo abeera kalidinaali paapa bw'afuna obwa paapa alonda wano gwe twandiyise wano mu lulimi olwangungu tuyinza muyita katikkiro we naye katikkiro we kati nga bwolaba nti Ssaabasajja alina katikkiro yayogera ebifa mu lubiri byonna n'omanya nti kabaka agambye bw'ati kabaka ali bw'ati alonda katikkiro we asobola n'okulekako oyo gwasanzeeko naye oyo katikkiro we gwe bayita Kamelengo oba oyinza omuyita Kalelengo naye ng'ekituufu kyandibadde Kamelengo. Kati Kamelengo oyo mu Lulatini Kamelengo oyo yavunaanyizibwa mu lubiri lwa paapa okwogera buli kimu kyonna ekiriyo. Paapa bw'afa era Kamelengo oyo yalina obuyinza oba obuvunaanyizibwa obubika paapa n'agamba nti abaaye ti omukulu afudde. Kati okuva ku lunaku olwo lwamubise etteeka lya Kereziya ligamba nti paapa aziikibwa wakati w'ennaku 4 n'omukaaga tasukkawo. Era ono singa onoobala yafa lwa Mmande olukiiko lw'abakardinaali bwe lwatuula ne lusalawo ne lumuziika ku lw'omukaaga kitegeeza lwe lunaku olw'omukaaga. Kakati ate wayitawo ennaku 7 olukiiko ate ne luddamu ne lutandika okutuula okunoonya paapa omupya anadda mu bigere by'ono naye etteeka ligamba tebalina omunoonyeza wakati w'ennaku 7 ku 14 bwe kiba kigenze wala tebasukka 21. Naye edda mu kunoonya paapa omujja walinga ku kaluba era waliwo paapa omu baali bamuyita Paapa Kerementi. Paapa Kerementi oyo okumulonda kyatwala emyaka 3 nga tetulina paapa nga bakalinaali bajja ne batuula ne banoonya ne bakoowa ne baddayo ne babeerayo mu bisenge byabwe mu lukiiko lwabwe le bayita conclave. Conclave lwe lukiiko olulonda paapa era bwe luggwa teri lukiiko lulala luyitibwa conclave. Conclave lwe lukiiko lw'abakaridinaali nga lutudde okulonda paapa. Bwe luba lutudde mu birala terubeera conclave. Luyitibwa conclave nga lutuula kulonda paapa. Kati conclave yatuulanga neremererwa baamala emyaka 3 eyo mwaka gya 1200 nga paapa tafunise ne bakaridinaali abalala abaaliwo abaali abakulukulu abamu ne bafa nga tetufunye paapa. Ate jjukira awo nga tewali mulala karidinaali balala basobola kusikira bano kubanga paapa bw'afa jjukira paapa era yalonda bakaridinaali. Paapa yalonda bakaridinaali kati paka lwe balonda paapa oyo kati baterezaamu mu mateeka ne bagamba nti paapa bw'anaafanga aziikibwenga mu budde bwe buti ate okulonda kutwalenga ebbanga bwe riti. Kakati paapa bw'afa okuva ku nnaku lwe bamubise tasukka nnaku 6 aziikibwa wakati w'ennaku 4 n'omukaaga. Kitegeeza taziikibwa wakati tasobola kuziikibwa tugeze yafudde ku Mmande taziikibwa olwokubiri oba olwokusatu aziikibwa wakati w'ennaku 4 n'omukaaga. Kati tuyingidde wano essebo gye bagenda okulondera eyo essebo balonda batya? Kakati bwe bamala okulonda bawandiika mannya. Bwe bamala okulonda bakaridinaali baddamu ne batuula basooka ne bakola kye bayita meeting. Entuula ezo ezisooka zibeeramu bakaridinaali bonna ab'ensi yonna